balabi baffe abake Experience TV tubaniriza n'omulundi omulala ku program yaffe gye tuyita Experience. Tutubeera mu bulamu bw'abantu ng'abantu batubuulira obulamu bwabwe. Ne ku mulundi guno tulina omusajja wa Mukama bamuyita Kakulu Richard. Musajja mubuulizi wanjiri nabagamba ngenda baleetera abantu abayimiridde mu Katonda bw'oba oli eyo oli mubuulizi wanjiri oli musumba wonna w'oyimirira twongera okubaaniriza mu liking YouTube channel yaffe mu sharing byonna mu bikole. So ne mulundi guno omusajja Kakulu yatuuse dda mu studio zaffe. So Mr. Kakulu tukwaniriza nga kubasanganya taliso amina awe yanjule eri abantu baffe. Okay, ndakutegeera amanya ze Kakulu Richard omubulizi w'enjiri Salongo Tubi Tata Kigongo Ankomane Babyface Ogamani International Preacher omwana omukiga yajula omwoyo enzalwa ye Kanungu omubulizi w'enjiri. Ndi musajja mufumbo nina omukazi omwali n'amabeere abiri n'akabuza n'abaana 10 bokka bweddu tubulayo bana bawala babiri balenzi 8 kama tatukoze bibi Olivia Nankanje ye mukyala wange. amina. Musajja Mukama mumuwulidde yeyanjudde. Musajja Mukama tugenda tutandikira gy'ova gy'ozaala tuviira ddala ewaka ne tujja nga tumanya obulamu bwo otugambye ova Kanungu. Yongera tutangaliza mu Kanungu kitundu ki abazadde abakuzaala gye bali. Okay. Yes sir. Ndi musajja enzaalibwa ye Kanungu nzaalibwa mu akalo ke banzaala mu bakayita Samaria Nyamirama eri Gomborora district ye Kanungu. Nenga ndagenda nga nkulira mu bifo by'enjawulo olw'embeera zitali zimu na zimu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nzaalibwa omusajja nga bamuyita Banyanga ne Yosaani ne Bavuikiro isi. Nenga Banyanga yalina bakazi babiri ne mama yali omukazi omuto. Ejo nsonga nendya kugibabuulira lwaki yawasa maama olw'ensonga eziteebereka. Yes sir. Yeah. Olosomerako wa. Okay. Nkube wali ba obi abakulaba. Okay. Nzo musajja atalingizaadde mu nasale yadde kuyitako mu kisaawe ky'essomero. Era ne bagamba nti buli yayitako mu kisaawe ky'essomero oba yalingizaako mu kiraasi. Yes. Ladde mukubire wano nze nvaawo nga ndi mulamu. Osigala. Nsigala. So n'olwekyo I don't have international PhD from earth or from Uganda. I have international PhD from heaven. My lecturer the Holy Spirit. Chivula but now I'm speaking English. I'm a man of God, international preacher in the name of Jesus. Amina Mukama waffe. Kati enkula y'okule wakanga amakaga abalokole. Mama ntatanga balokole. Nedda mama. Ojoti okulokoka. Twazaalibwa abaana 25. Twasigala abaana 3. Kwa 25 sofa muliwo 3. Tuliwo 3. Kyajja kitya? Kitange yalina ekyalo mu family oba obulamu bwe. Yazaala nga abaana nga bwe bafa. Ng'omwana bw'atafiira ku myezi 9, emyaka 9, emyaka 19. Abatera ku myezi 9, emyaka 9, emyaka 19. Abatera okundaba ku njiri nga mbuulira enjiri ndi mu crusade abanengera bamu ku TikTok eyo mbeera nga mpa obujulizi. Bassebo ne bannyabo kitange n'azaala abaana bwe bafa n'atambula buli wamu n'atambula mu basamize bonna ebintu ne bikola bitya ne bigaana. Omusamize bwe yagendako omulala yamugamba nti omukazi gw'olina yaliko ekizibu bamuyita Georgina. Kati kitange kwe kudduka n'awassa mange muwala w'Abanyarwanda era mange azaala Munyarwanda. Buli Munyarwanda wonna waali bw'aba musajja bakojja bw'aba mukazi aba maama wange omuto. Kama yebazibwe. Amen. So n'awassa omukazi bamuyita Bavuikiro isi ge mannya ge muwala w'Abanyarwanda. Naye n'azaala abaana nga bwe bakola ki? Abaana bwe bafa. Ekitegeeza amakulu gaakyo nti ekizibu tekyali ku ki? Ku bakyala kyali ku kitange. Kyovula nti abamu abakyala bamu basinkana embeera enzibu mu maka ne wabaawo embeera ebaddewo ne basooka bagitunuuliza omukyala ne bacunya omukyala naye ng'oluusi ekizibu kiri ku bo bennyini. Kiri ku musajja. Era kyoyogedde buli ekibeera mu maka bakiteeka ku bakazi oba utazaala mukazi yatazaala. Bw'aba baana nga kika kimu
bakazi netulaze taata bamugambye ekizibu kiri ku mukyala aleese owookubiri n'owookubiri naye kyekimu kati gw'osimattuka otya okay kati mama naye n'atandika okuzaala abaana nga bakola ki bwe bafa kati bwe yazaala abaana nga bwe bafa awo we yafunira naffe olubuto lwaffe nze kakulu itegeeza owaswa mu Luganda mu Luzungu amwetwini mu Lusoga nze waiswa mu Luteeso nze Opiyo mu Lutoro banyeta Singoma abatooro so natuzaala baki abalongo kati kakulu nze mukulu kati waliyo muto wange kato naye gyali mulamu ne sister waffe gwe tuddako gwe tuyita mu Luganda Kigongo yaweeka abalongo kati ffe tusimatuka tutya kati tube twali tuweza Baiza wayogera namwe amwe testimony from God amwe miracle from God mange yali ansuula na mutoyi atya yali mutamivu mulungi nnyo nga munywa mwenge mulungi yava ne mubaala nga tamanyi tatuuse kuzaala kwe kugenda mu toilet ayingira toilet agenda kulanga ekifulumasi kya bulijjo n'abuuka n'akasuka mu mulyango gwa toyi awo nengulumiza ati Yesu Bible kyegera mu Yeremiya nti nakumanya nga tonabeera mu lubuto lwani lwanyoko nali nakumanya kati ekyo nakyo nenkiwona kati bwe yatuzaala nga tuwezezza omwaka soko yimirire mukka todduka speed kati akusuula mulyango gw'ettoyi ne banjolera mu kikola ky'ejjuuni kati wali na busuka mu bateeka mu busuka kati ono omulala namusindika kuba kati yali bamaze okukola ki kuva wali kutoyi nga tegede kati agenda kuzaala owokubiri kati jjukira ebiseera ebyo tuwaba ng'omadwaliro bazisikaani tulya n'ategeera talinamu balongo mu lubuto so kati kwe kuzaalibwa kwaffe ebyafaayo byaffe ebyo bwentu nentandika kutambula mu bulamu bwe twali tuweza omwaka gumu kitange n'afa bwe twaweza omwaka ogwokubiri ne maama naye n'akola atya n'afa ne tulyoka tutambula embeera y'obwamulekwa ku myaka okuva ku mwaka embeera y'obufuuzi bagamba mulekwa abeera alinako abazadde ng'alinako omu kati ffe twali nfuuzi nate maama yafa atya maama yafa kubanga maama yalwalamu ennaku zaalinganya taata yasooka ne maama naye naye taata ye yafa nga mukulu taata yafiira ku myaka 9 tuli baana ba bukadde nasonyiwa okusekamu awo nowange afale negejogayo buti yafanga mukulu kati maama yafanga muto maama yali akyali muto kubanga yali omukazi owokubiri yali namba 2 ng'akyali muwala muto yali akyali muto kati twabadde ku kibuuzo wali nti gwe ojja otya okulokoka kati taata afudde maama afudde kyekya bulamu kyobadde kati okujja okulokoka ate ekyali sitole nayo mpanvu kubanga mugambye tuva paka obulamu bwange nga bubuze butambula kati tutandise okutambula mu mbeera ya bumulekwa tukulira wali bw'enfuuzi tukulira wali ayagala yasembeza ayagala yagoba jukira ne muganda waffe gwe twali tuddako nga naye muto twagenda okakana nga tuyinza kuba tubuuse ng'amagombololo banga 6 etukuliddemu nakomegeza nga nkulidde gye bayita Butogota Kayonza kati mu kutambula nga tutambula tunoonya obubuddamu bwe tutyo awo mba mpweza emyaka 9 bwe twaweza emyaka 9 jukira twalina we twagenda muto wange nga yambulako nga naye simanyi gyali nga buli muntu ali biki mwye kato nga naye yambulako buli muntu ali bibye nga ndowooza nenga mba yafa oba waali nenga ndyawo bwentyo naye lwali lumu nemugwako mutale ng'alunda embuzi nga nange ngenze kusima muwogo netwegwako mutale naye nga nali manyi nti oba yafa oba bamuta oba bamusaddaaka kati gwe ogenze kusima muwogo oli yalunda mbuzi tusisinkanira eyo mutale netwegwako naye nga twali tumanyi ndowooza nga naye alowooza nafa nange ndowooza nti oba yafa twali mu myaka nga 12 15 kuba kati awo bwe nali mpeze emyezi 9 nendyoka nnumirwa endwadde gye bayita empanama
empanama nerumba obulamu bwange nagambye twafiranga mu myezi 9 myaka 19 nga otoyitawo kati nze myaka 9 nenumirwa ndwadde kibayita empanama kiki empanama kigambo kinene mu Luganda era waliwo neyaŋŋamba tokibikangako empanama tekwata mu kyenyi tekwata ku ntumbwe ekwata mu bifo by'ekyama eno mu bitulatula by'ekisajja mwekwata empanama mu Lunyankole balegyete mishoha mu Luteso bagiyita akuwe mu Ludama bagiyita longo mu Lugisu bagiyita lifa mu Lusamya bagiyita esifa mu Lutoro bagiyita amatuga mu Lunyankole ne mishoha mu French bagiyita elni ate Olukiga balegyete mishoha era kyekimu n'Olunyankole mu Lunyarwanda ni misuha mu Lurundi bagiyita musipa mu Luzungu si bali asoma ntagimanyi mu Luzungu okujja konza atalingiza yadde mu nasari yadde okuterekwe mu kisawo ky'esomenanga but now I'm speaking English. I'm a man of God, international preacher, American height, Uncle Man Babyface bagiyita hydrocele era busanga ye omuntu ng'amanya empanama mu Luzungu nga teyasoma nnyo bagasimusa si dokita nnyo oyo manya bumanya nti yayitako mu ssomero lyange ng'ampa obujulizi ate obuzibu ojogere bali nagiteekako sente naye tomaze ojogera maze bali nabaga bajja mu comment ne kati tomaze ojogera sente ziriiwo bakiwonye ekyo kati bakiwonye musajja wa Mukama tubadde tukyali kumanya gempanama ku myaka 9 kubanze nakulanga bali wakagera akagamba tebaguluma yaguzza teguluma taguze kati gwali ozizaki tewali nalabira kati wali wabuuza tibona bafanga mpanama nedda bana b'emyezi 9 basanga mbuliri nga bakutuse bafudde bikutuko emyezi 9 emyaka 9 bana b'emyaka 19 bwatetuganga yeyuwanga mu muga oba nabulira mu Queen Elizabeth abamanyi Queen Elizabeth ye gondi ye paka eye waffe Kanungu era nobogenda no searching ate Queen Elizabeth eri mu district ki eri mu Kanungu nga babulira eyensolo nezirya kati nze kwe kulumbibwa okwange nalumbibwa empanama neryoka enfuukira ki empanama mfano jaffe abali eyo aba experience TV omuntu ng'ono asobola okwogera ebintu ebyo nolooza tebiriiyo naye ng'ekyamazima ebintu bibaayo kuba families naye nga watunuulidde agambye nti abamu beetuganga baba basanganga mu buliri naye ye naye n'alumbibwa ekikye kati mukulu kakulu nze nakumanyira ku mpanama era empanama yakoze eki twesanga mu mission twali mubende tuli babulizi bangi katabalanga yes n'omusumba Kiseka tulina ekibiina kimisikenyi bakita Enet so twali tugenze kubuulira njiri gye nkusanga n'engamba n'omusajja nja munoonyaako ndabeko ku experience ye otugambye okulidde mu bulamu nga Olin Foods ku myaka 9 weetisse ekirwadde ekyempanama kyekiddako kati empanama eno najijja ku mpanama negituma Saabawanama mboza lwaki sibe buno buwanama bwe Buganda obakwata nosigala ng'okikinala na kooti empanvu eri yali Saabawanama nga yangoba mu mpale yangoba mu pajama nga nyambala kanzu ne sikaati era nina ekinakuwaza nnyo kubanga empanama eno seekubya bifaananyi byayo ndowooza oba nandibadde sikyali mu ggwanga lino kubanga nze n'obulamu bwange nali neetamwatamwata nga sirina suubi nti oba ndiwona kati kyenagitumira Saabawanama nga n'akasubawa yakawuuta buva ku myaka egyo 9 anti ngenda nkula nayo bwekula eti nayo bwekula natuuka ekiseera nga sobola kwambala mpale yadde pajama netuuka ekiseera nga bwe ngenda ku toilet mala kubisitula nga situdde bi watermelon nga bwesibisitula bisandika ku kinnya kya toilet Mukama yebazibwe amen abalabi baffe aba experience TV tukyagenda maaso n'omusajja owe nnyini we tukomye tetugenda kukola nsobi yonna bwe tugenda otandikira twongera obbaaniriza mwenna abandyagadde okulangako naffe programu eno yeeyongereyo tugenda tuuka ku bantu bangi nnyo nga batuwa obulamu bwabwe mu bulamu bwabo waliwo abagenda osumululwa waliwo abagenda okuteebwa so gwe wenna ayandyagadde okukyazaako mu programu eno enamba y'essimu eri 0751 amaanyi ddoboozi za Lwango Linda tukyagenda mu maaso
omusajja wa Mukama omukulu kakulu omusajja eyajjula omwoyo oyo mukiga yajjula omwoyo atuumuddemu ng'otugamba nti wagendanga mu kabuyonjo ng'omulimu ogusooka kusitula ngala kubisitula gasitudde watermelon ye taata nendyoka nkola emirimu emiwanvu n'emimpi nga bisitula bisaanikira kinnya kya ttooyi kyenagitumira Saabawanama n'ogijja ku mpanama Wanama ku mpanama kubanga eri Saabawanama nenne basebo ne bannyabo nze mukigazeka eyave Kanungu nempita mu Kampala paka Busugere mu Kisikirika abakiga bala bava Kanungu bajja Kampala kola sente nenze mukigazeka eyave Kanungu nempita mu Kampala paka Busugere mu district ye Kamuli era nizo omusaado mu kigaidi olusuga nalwegera mu bayuwa nga ndikunoonya obulezi kati otuukayo te kyovola nagiiga n'amanya mu Lusoga kati Busoga my cousin yajje 2022 December kuya Christmas abantu baba veje baba bagenze nibajje okulya Christmas mu byalo sokereddako katone mabega kati olina empanama olwesawe eyo watugambye mama yafa tata yafa obeera nani okay kati nali mbeera mu bantu be abali bankuza kati nali mbeera butogota eyo nenvayo ng'obulwadde butabuse nga tobalinaako kakwateko na nenvayo kati nendyoka ngenda mu kyalo muwaffe gye banzaale Kanungu kati nengenda nentandika kutunda ku bibanja tandika okutambuza obulamu taata yaleka ekibanja nentambula basamize nentambula wonna nempayo buli kimu bintu nebigaana kati my cousin najje 2022 olwoyingira emyaka emeka emyaka nyingira myaka 2 okuva ku myaka 9 mpaka 2 okyalina olugendo lw'empanama okuleekula kati kuba banzaala 1983 kati n'emyaka 4 mugume egy'obukulu kati my cousin ajja kulye Christmas mu kyalo yali akolera Busoga Jinja kubanga yali mutembeeyi kati ng'atembeeya neyo zikamuliwa kati nguje yafunira omusamize omusawo bamuyita sima omusawo mwenyewe ogenda bagamba nti omusawo omuganda atenga yali Musoga kati yangamba nti yanfunidde omusawo omuganda naye eri Busoga gye bavumula empanama yangamba yengulu fe tubayita engulu tuyita yengulu mu borukuru abakoko nanga nti eri gye bavumula empanama gye bazikola batya gye baziwonya sorry nengamba ate eyo gye baziroga nga bazivumula ekyo kijja kubeera kika baziroga itegeeza balogando g'empanama waliwo ze baloga obulozi kati nempulira nga nzizeemu ki essuubi n'amaanyi nanga nemubuuza ngamba ti omusawo yangambye agala emitwalo ago 5 kati 5 2022 jjukira December tutunda akabanja kabuza kaaliwo teyaliwo tufuna emitwalo gali ameka gali emitwalo 7 kati ng'emitwalo 2 transport yetu twambalira kwezo tubala tikate emitwalo 2 gakunyambako transport kale we Kampala namusauti we Kampala n'okulyako biki kati tubala 5 ga muki tulyoka tuyingira jjukire 2023 January ne tulinya basi kyenagambye nti nze mukigazeke yave Kanungu nempita mu Kampala abala bava Kanungu mu byaliyo nga bajja Kampala kukola ki sente kati nenyingira basi nempanama yange nentuuka mu Kampala nenva mu basi nenyingira mu taxi park ye mama kati olinya basi nempanama yo yambaza skirt yo kanzu nayambalanga kanzu nga ze n'obugulu bulinga ebiti bya muwogo ng'empanama yanyonka butaba nga bontunuulira nga ze nanikatole ebuyindi ekadde tonda bakana akanyereketo kano basebo ne bannyabo nenva mu basi nenyingira mu taxi park ne tuyingira mu taxi mu Costa mu kanzu yo ne kanzu yange nga wa taxi wa Costa ita 5,500 mwide tujje abewe fe Kamuli tujire
kosteri balika nga leero olwo oluzungu nange nja kuliga era nabula nga njagala njige ku lulimu olwo nenyingira kosta ne tutuuka Kamuli nenvaamu Kamuli tetwatuuka Kamuli mu tawuni twaviiramu bayita Nawanago ne tuyingira mu kaalo tuyingira mu kaalo natuukira mu ssabo ly'omusawo bamuyita omusawo nenzetera kubayita abalogo kubanga bakusawula nekyolina nebakitwala nenyingira essabo bwe natuuka tuteekawo emitwalo 5 naga nti buti komaze okutuuka wano ebibyo bimaze okutereera ojja kwirayo obayize nga kyategeeza nti ebyange bimaze okutereera nja kuddayo mpase kubanga nobaba bakutenda toyina kyo neegombako ekisooka akasubaawo empanama yakawuuta bufa nga ndyawo ndinga kikulekule nazizaamu essuubi nendyoka nyingiresa yantema emisale manga n'engulu empanama yasigala entunde nga dola ebuyindi nga teyenyeenya nasiibanga mu kyoto ky'omusamize ng'ekiwanama kisiibya muli muve buseeri w'ekyoto nga ze bwe nti bwe neesiibira omu musaba ate nveemu ndagirwa nga mwesiiba naye nga ababulizi b'enjiri bajja babuulira enjiri nga bajja ne kusaba ne babuulira enjiri Yesu alokola ate awonya bagamba omusamize abo bani Yesu asobola okubawonya biki nga nange saagala kumanya nga nakoowa abalokole banaye nga saagala balokole nga sibaagala ne waffe twalabanga nga babatiza ku mazzi oba kuba akagoma tubayita ba Mungu mwema ewaffe tubayita ba Mungu mwema omanyi ekigambo Mungu mwema bikyava mugundi mu luyimba luno kyovala bagamba nnyo nti manya simanyi ngo eddiini y'Abanyarwanda simanye y'Abakongo bajanga nga bayimba oluyimba lugamba Mungu yu mwema Mungu yu mwema Mungu yu mwema muokozi wangu kati baba kazake lya Mungu ki Mungu mwema ye Katonda mulokozi kati goba okyekyaba kukyaya sitaani abasitaani atabamula kubanga sitaani era sitaani akutamya ekyobwakatonda nga ayagala kuteekamu ekikyo olobako wa ku myaka emeka nga ndi muto n'empanama yange nga bwe nali kati nga zenna n'ekyawa kyawadda saagala kumanya naye nga babuulira enjiri newaffe bambuliranga enjiri nawuliranga ne redio naye nga mbeera nnyo ne ku redio ate gye munyisaabeeranga ne ku redio lumwe y'abalokole gye bayita Grace Radio Musumba Nasani Ibrahim ow'Embalala biseera bye yali ebeera Kasese nga naye manyi okugiwuliriza naye nga wakoowa abalokole kati towuliriza oluusi olumu omuntu ng'awuliriza redio n'olowooza nti ayagala nnyo abalokole abamu bamalirako obudde naye Katonda mulungi tabulwa waayitira kati abalokole batubulira enjiri mu ssabo bwenjerega bwenkola ntya ng'olina empanama yange ndowooza tewali nga gwe okimanyi nga kyende ekimanyi kati nga bunga nti Yesu alokola awonya ngaza obulamu bwange nabukoowakoowa dda nga tolabako kati gundi Isabiri bwe yamale kulya emitwalo 5 nakubira maikazi n'essimu naga nti muna idonna ne mwine empanama yamulemiireku n'aŋŋamba nange n'aŋŋamba nti muna ndikwenda ogolola owemwe olina empanama lyabika ofe bakuziike tayagala ndeye waffe nindeke lyabika nfe bakole batya naye yali amaze okumukubira essimu n'amugamba yongera ssente edindi mitwalo gati 2 era 2 n'agongera n'agalya nago ne gagwawo ne giba emitwalo 7 ate empanama neeremerawo oyise muvu evvu lyonna ndibaddemu atemye emisale manga n'engulu nsiiba mu ssabo obulamu bukoze butya buganyi kati bwe yangoba maikazi nantwala ejinja Walukuba East Kikolomojo nentandika kubeera kati madyo nga mpulaninga kuddayo ewaffe nagendako ne ku Nairo nenserengeta ku mugga Nairo neŋŋaka neeyiwe mu mugga guno neŋŋamba ngenda kusooka nsuulemu empanama eno eyanuma obwedda gye mba nsoosaamu nembinula ne ku kanzu bwenti olwo ntuuse ku Nairo naye ekyayingira munda munze nti naye kaaziniwo agenda kubonaabona n'omulambo agunoonye mu nnyanja agutwale Kanunga ekyo kyojja okuba omusasudde ekyo nekyankomako neekisazaamu okweyiwa muki mumugga kati ew'omusawo ovuddeyo nga takunoonye nvuddeyo yeyanona kati yeyanona nanteeke Walukuba ejinja kubanga Walukuba okuva Walukuba ogenda wali ku Nairo kumpi si wala
kati ogenze ku Nairo kati ngenze ku Nairo oyagadde omufunzo yagadde okwetta omusaasidde ne musasi ati kubanga yandeeta lwa bulungi ate abonabone n'omulambo gunoonya mu nnyanja agutwale Kanungu kozi yali Katonda Katonda yalina pulaani kati kyaddako nzira yeeka waliwo akayitawo ennaku nga 3 maikazi najja ng'aweekeera nga nnya n'aŋŋamba nakufunidde omusawo baŋŋambye omusawo nalina omusota bwe gukubajja mu mpanama essaawa ezo 2 ng'owonye n'aŋŋamba nakumulaba kati munapiya mbasipaaka y'ejjinja abamanyi munapiya mbasipaaka y'ejjinja waliwo obuyumba bw'abasamiza obusiisira omusoga bwayita obuyumba obusiisira bw'abasamize batundirangamu eddagala bakoleramu baliyita ngu eddagala Uganda simanyi biki by'abasaabaganda eryali soga omanyi munange Oluganda bwagenda wala buli yagala okukola ekiyaya ayagala kukosa Luganda kyova olaba Oluganda lukyagenze wala era twebaza Katonda asibasajja kama amuwa omukisa tavanga bulamu gatalokose kamata amiina nekola ki n'aŋŋamba nti nimusoda alina omusota bwe kukubojja mu mpanama essaawa ezo 2 ng'owonye bwe nategeera kamba buli ekintu kye bayita obulamu nga bwakutabukidde nga tolina Yesu omuloga asobola kuliisa nebyayokya n'omulyango osolobeza nga n'emmotoka gisimbye ku ssabo gondi otulaba nga gategeeza Katonda tuleke tumutendereze muleke tumuyimbire tulina ensonga Katonda atujje wala nze natuuka ku bulamu nga buli kyoŋŋamba okukola nsobola okukola ki okukikola ate kankubulire mukulu kakulu olaba abasajja abo ferosi tubeera mu kyaki netutendereza Mukama ne batuyita abalalu naye nga tebe basinga abalalu kuba betuwa ebitiibwa abo apaakinga emmotoka n'akola ekintu kitayogerekeka oba babikolera mu nzikiza naye nga nabo ne bagamba balokole balawuka naye nga ate nabo bye balimu bambi abamu babikooye mujje eri Yesu musajja atugambye nti bamujja Kanungu mpaka Busoga bamututte ew'omusamize naye atuusa amulemereddwa amugambye genda olinde empanama yekole ki yabikoofe tuli mu lugendo kati ova otya awo bakulagiridde omusawo omulala bagambye oliye wa musota ng'ayagala emitwalo 2 mu ekyo my cousin yajja aweekera ng'ava kuzeewola mu banka mugende ew'omusawo era ekinuma nnyo my cousin oyo yafa talokose yafa siriimu kubanga yali yasiramuka n'afuna n'omukazi owokubiri n'atemeka okubeera nga yawasawasa bamuyita nga Twesige n'afa naye basebo ne bannyabo ngenda mu ssabo ly'omusajja n'ennyingira yes mukama wange tugenda kukomakaawo naye tukomawo ng'oyingira wayingira wagula aba tewagula tobabbirako tukomawo abalabi baffe aba Experience TV twongera nnyo obbaniriza ku mukutu guno tubeebaza okutulaba okubeerawo mukama akibabalire data wamwe gwe muteekako mwengere okusharinga programu eno etuuke ku bantu bangi kantumireko ku mikwano gyange ba house manager abali e Dubai abali e Qatar Saudi Arabia onawe muli bweraba Experience TV enzo kubanga oli omwala bwa kutulugunyaamu alina akagambo ke yagambye tewakategedde jokwe namba jangu mu inbox yange okambulire njakka kuddiza mululwe kama abatwagalire